Nkulamusizaako wenna Munnayuganda w'oli ne nkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala. Nze Julius Katongole Miransanafu nja kusaba ekintu kimu kyokka obeere nga osharinga vidiyo eno obeere nga otegeeza munno omugambe nti mmaze okutuuka Julius Katongole Miransanafu obudde bwebwe bwennyini ssaawa ziri 8 zennyini gwe ali mu Uganda ziri 8 zennyini n'emikwano gyange mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo mbalamusaako mu linnya lya Mukama Katonda eddungi ne mbeebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo era gwa ttendo okulaba nti mulemera ku nsonga z'eggwanga muwagira pulezidenti waffe era omwagalwa waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nkiddako nga ntaddeko n'akasitale mwebale kuwagira pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu tetugenda kujjako kigere olwoyo omwagala w'abangi Katonda gwatuwadde Robert Kyagulanyi Ssentamu mumusabire temukoowa mukubayo amavi ku ttaka kubanga we twamufunanga kimuli ekimuli ekijja mu abaali bagenzeko ku ttale kibeera kimu. Ntandise vidiyo ennaku olwaleero ekitebe kyaffe ekya NUP ekiro ekikeesedde olwayo kyalumbiddwa. Njagala muntagingire Alien Skin, njagala muntagingire Balaam Baluga simanya Atien, muntagingire omukyala Nabbanja ne ttiimu zaabwe zonna. Alien Skin olunaku olwaleero ekiro ekikeesezza yalumbye ekitebe kyaffe ekya NUP n'akabinja kaabwe bazze abavubuka abawerako nga 20 ne balumba ekitebe kya National Unity Platform. Bwe batuuse ku kitebe kya National Unity Platform ne basangawo askari ye yakubiddwa akabinja k'abavubuka abo ne bagenda omanyi bino ebintu tubyogera incident bwenti ne sipapa yagikolako n'alumba ekamwocha ng'alina abamugaadinga ne Alien Skin security gye yabadde nayo yagijja wa Nabbanja waggulu mu maka ga Nabbanja ekyengulu. Alien Skin we yafunye security ne bajja ne beefuula mbu bapaledinze awo ku kitebe ne bajja ne bapaledinga ku kitebe ekya National. Omanyi ffe tubatunuulira basiru mmwe ne mulooza ffe tetutegeera. Alien Skin ng'alumba ekitebe kyaffe nga security ya Nabbanja gye yafunye najja ne bawandiika ku kisenge ky'ekitebe kyaffe ne bawandiikako ebigambo byabwe Fangoni Group nga Alien Skin ne kamera zimukutte nga beetunuzaamu kamera ku kibiina ky'ebyobufuzi ekiri fule registered mu ggwanga. Omanyi bino Museveni mbigamba kati we tulaga bwe mubanga Nabbanja mu meeting gye baatuddemu ne Alien Skin yakutandika kumanyira kitebe ky'Abannayuganda. Effujjo tulimanyi Museveni lino effujjo tulimanyi. Bwe mutulaba nga president atugamba tukakkane temulooza tuli basiru. Alien Skin kambalaga obujoozi buno kubanga we tulaga bano balaka batuyita basiru balowooza tetutegeera balowooza nti ebyo Alien bamutumye okukola Firebase kulu yaggwayo. Mulowooza abageto basiru kambalage. Njagala ebintu bino mbibalage olumalo bibalaga njagala buli Munnayuganda ngenda kulangirira ekintu kino. Tukooye okutumanyiira, tukooye Museveni okutumanyiira. Ekibiina omanyi abantu abali mu kibiina ekyo abali registered. Omanyi kaliba y'abantu abawagira NUP right now
ne mujja ku kitebe ne mukuba asikali nga bwe mwamukubye polisi ye Wandege nga muli awo mutunudde bakubye asikali waffe bamukubye bubi asikali waffe amawulire togenda Alien Skin ganoonyeza ku kibiina ky'Abannayuganda wano president ogenda tusaasira president ogenda tusaasira bwe kibanga gavumenti ya Museveni bebo betandise okutuleetera bamanyire ekitebe ky'Abannayuganda ajja wandiika ebigambo bye ku kitebe. Do you know what it means okubeera n'ekitebe ekiringa ekya National Unity Platform? Bino mubiyise byakulya nkwakyo. Yatandikira ku basawo ensambya n'abakuba. Mwe ne natta omuntu oyo Alien Skin. Gavumenti ya Museveni ne musirika. Natta omuntu. Teyasobola na kugendayo. Omwana gye yatta nti agenze kuteekako yadde kimuli. Esawa zino bamwadde mission kubanga yatta omuntu ne mukibikkirira yatta omuntu Alien Skin omuntu gwe yatta Jolam mu bulumi obw'ekitalo polisi ya Uganda ne musirikira ne mubikkirira ne bajjayo Musimayo yabba akasimu ne bagenda ne bakuba abasista omanyi kye kitegeeza okubeera n'omusista ne bamukuba right now mu ggwanga tulina amateeka trespass ogwo musango okwonoona properties ekibiina ekiri registered najja n'akamanyiro ne bawandiika bibino kambi balage wanaga Katonda mu ggulu mwamanyidde watamanyiirwa mbagamba nabbanja mwamuwadde yawamusinkanye tiimu zammwe mugigamba si bwe bakolera gavumenti bwe batyo togenda kumanyira NUP naffe tusobola okukola Museveni bwe mutavaayo ku nsonga eno naffe tulina kye tugenda okukola tukoye akamanyiro si papa bwe yabikola kambalaga yuno nga Alien Skin nga batuuka ku kitebe kyaffe. Njagala wetegereze video bulungi olumala mbalage kubanga kana akamanyiro kasuse kana akamanyiro Museveni buno buganga bwokuza buno buganga bwo training bujja bumanyi nupu temanyirwa kiddamu kambalage linda kankulage wano olabe bulungi kambalage yuno linda olaba yuyo olaba babo omulaba ali yen shangala kisifulu awadde tewanombanga aliye waka wanomba waka mafiyawe ate kibanda kompisizaako wane waka ate gwasinga obalaba omulaba kati wali wonna bagenzi okuba ati tekuli asobola ati navaamu naalu olaba ku kitebe ky'ekibiina obalaba ne bawandiika baabo bali mu kugira olaba oli ali mu kuwandiika yuyo awandiise bandiiseeko olaba biibyo njala nziremu mbabuulire kubanga omuvubuka ono kuba yatta omuntu Munnayuganda Jolam mu kikomera kye Saddaaka yagikola. Bw'amala okutta omuntu
nensija nembyogerako bangi ne mu bitabiwa makulu nembagamba Alien Skin yatta omuntu gavumenti ya Museveni eri mu mubikirira mission ze kubanga katika fairo akokutta omuntu gyekali kati abasajja bamugamba Alien Skin oyina okulumba Nuupu si papa bye bamutumanga batuuse ku kitebe fulaga obuuzi obuliko ne babusika ne basuula eri asikali ajja bamukubye esawa zino ali mulago ne bamukuba ne bajja ne bawandiika ku bisenge langi gye bagezaako okusiigako bo ne bawandiikako ebigambo byabwe njanziremu mbalage vidiyo eno mbalage ne ku butambi bw'abasikaali abakubiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero nga poliisi amagye agakuuma ewa Nabbanja ge gali mu Bakuuma ddala bannayuganda bwe banga abo bamafiya ganga Uganda poliisi esobola baprotectinga ne bajja ku kibiina ekiri fully registered mulooza tugenda kukola ki naffe batusoomooza tukole ebyafulaba indako okulagira aba Shamba lwaki sifuluma awaddeyo tewalombanga aje waka walomba waka mafiya we ate kibanda kakompisizaako wande waka ate gwasinga ebifaananyi kati wali yonna bagenzi okuba anti tekuyasobola ati ebyana banawe babutubeko uliriza bulungi kambawe ebyakoleddwa ku kitebe nsaba president w'abanjo ekitibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne security era ngenda tegeeza ku komanda Kireo ne Eddie Mutwe gempulira mu meeting eyatudde ng'erimu Nabbanja Alien Skin n'abamu ku ba security kiteeberezebwa mbu ku lweyo baagiwadde assignment ey'okusuula ebintu ebimu naddala ebyokulwanyisa mu kitebe kya Nuupu nkiddamu meeting eyatuddeemu Nabbanja kubamu ebifaananyi bya Alien Skin ng'asinkana Nabbanja mwabiraba nekkulu ne babawa assignment ey'okusuula bye baasuula babisuule mu kitebe kya Nuupu tulina okikebera ekyokubiri tuzze tulumbibwa gangisi za Museveni mwakiraba bajja ku One Love Beach Busaabala One Love Beach Busaabala naku ezo mission ey'okutta Bobi Wine yabaddewo nenzija nenjogerako president waffe era baanoonya ngeri ki gye bapenetratinga mu One Love Beach Busaabala okugiyingira bagezaako okunoonya engeri gye balemesa Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine okubeera e Busaabala awo ne banoonya kubanga Museveni ne gavumenti ye bazze banoonya engeri gye bajjawo obulamu bwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ne kigaana gye buvuddeko olw'okuba tulina bambega
be bateeka mu baana baffe kati ne bakozesa eyo opportunity ne bajja ne bawamba omu ku bachefu ne bawambirako n'abalala. Njagala ekintu kubanga obulamu bwa Bobi Wine tetumusaagirako. Bobi Wine yajja lumutalidda. Ekyo nkibagamba okudda ku bbeere lya Mange Getuda Namwebe. Temuliddamu kufuna muntu alinga Kyagulanyi. Bannayuganda temuliddamu. Ekyo nkibagamba nakibagamba musse mukiraba. Bawamba chefu ne bamutwala. Bwe batwala chefu bamanya nti ow'ekitiibwa Bobi Wine oyo omuvubuka yabadde amufumbira ebyokulya. Yafumbira bannubianiri Mama Babi Kyagulanye n'abalala nga bagenze kuwanula Beach Busaabala. Security kye yayingira mu kiyungu yali enoonyayo ki. Netatwala asikali ne bagenda mu ffumbiro ne banyalisa buli omu. Obadde ofumbira ani? Era bulijjo Bobi Wine ani amufumbira emmere nga baagalinze information yonna nti ono yafumba eya Babi, ono yafumba eya Kyagulanyi. Kubanga Muhoozi Kainerugaba right now gamumyuka ali mu kutya okw'ekitalo nti Bobi Wine information eyali erinkinga kate kyalinkinga nnyo. Luli bafunanga information nga bambega nga Mathias Mpuuga n'Akabondo bafulumya information eva ku source ne bagiwa Nakyemalira Museveni. Right now bateebereza buteebereza kyova olaba bafuna aba iso basatu kuliko n'omusajja bamuyita Muhumuza batambulira ku Kyagulanye buli walaga. Ne bajja ne bawamba chef. Bwe batwala chef ne basooka bawambirako abantu babiri abalala ne babatta chef ne bamwongerayo. Agava munda banyiga chef ne bamugamba oyagala ssente mmeka. Buli kimu ky'oyagala tujja kukikuwa. Wabula kye tweyagala Bobi Wine mu kyokulya kye omutwa obutwa ng'obwo obutwa buttira mu myezi 5. 5 years from now. 5 years from now. Chefu we bamunyiga ne bambuuza Bobi Wine alya ddi biki byasinga okulya. Era mu kino ge nategeddeko okumanya bano abasajja bazibu. Bafunye chance efuna DNA ey'emisaayi gy'abakulembeze ba Nuupu. Adag olaba abasajja kati ngenda babulya ku ky'omusaayi. Bafunye chance efuna DNA y'emisaayi gy'abakulembeze ba NUP. Nti eyo gwagundi guli bwe guti ono bwe guti buno bwe butwa obumaakingana guno. Era bagenze mu baabo abagaba omusaayi babatadde ku mbeera eyo. Nkulaga hau Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bwatidde kamba amaliriza aka chefu. Chefu ne bamukunya ne bakunya chefu ne bamusuubiza eggulu n'ensi kubanga Museveni agezezzaako okutta Bobi Wine. Katonda n'atusaasira. Olukwe olwali lugenda okujja ekibya mugobe Mpuuga yali amumaliriza. Mpuuga n'Akabondo ke lwagende Masaka yamusendasenda Sule waka. Sule wange akikole naye olw'okuba omulasita yeebereramu n'agamba no nedda. Kati chef muganda wange abasajja ne bamuvuga kubanga bw'otunuulira video mudde mulabe abasajja babadde ku One Love Beach Busaabala babadde bajati bavuga ku makya bayita ku Ntebe Road ne bavuga ne bagoberera eyo Northern bagita bata Express ne batuuka e Busaabala ne basalako ne bagoba abaana bonna ne babagamba tewabaawo muntu n'omu ayingira mu One Love Beach Busaabala. Ne basurroundinga amakubo agafulumayo
abamanyi eriva ewalagati ne bayingira munda ne basalako abafumbi kuba information omuntu afumba n'ategeka ebyokulya bya president baali bamaze okumutegeera ne bagamba naye mwakola kacyamu mu 7 right now chefu yetaaga kuba mulimu mulala ogw'okufumba. Nsaba awa One Love Beach Busaabala oyo chefu ku byokulya by'omukulembeze tedulisikinga ne bwakomba ku lulimi n'agamba Bobi Wine twafuna omukino nkibagamba Kyagulanyi twafuna omu yekka taliddawo gwafunye omukisa n'oliraana ku Bobi Wine weesuneko kuguno omulembe. Abasajja bayebuse, abasajja ab'ebitiibwa kati batambula nga mbizzi, obulimawa buli bweru. Mwali mulooza kisoboka yoyo omusajja right now Mpuuga asobola okutegeka wali ennamirembe ne bamuwa airplay ne bamuwa kati kanswaze Mpuuga akakase nti mulimu. Nze nagamba Mpuuga nakweyama nja kukukuba nkulabise ensi kutegeere ebyabalongo wali omanyi nabireeta ebyabakazi baabo okubiri wali omanyi nabireeta nkugamba ne bakazi baabo omunda banneetoolodde bampa information bagamba kuba kati Mpuuga waliwo akantu kano mukawulire yafunye kiface squad gyagala atambule nayo era nga be bano abamu abaali mu kabinja ka Sobi bazze babba obululu bazze basala bannayuganda obuso bazze baleepinga bannayuganda kambalage. Omanyi Mpuuga meeting nzibeera mu ssebo ojja kutya kampuleyingire bannayuganda otye mu miransanafu kati njabalaga ebintu bino ulira njabalaga omusajja ono ali mu kitengi ekya timu Mpuuga ne bye yabadde ayogera. Ulira indako uliriza ulira indako mbalaka ulira owulira mu Kisenyi yakulembera tiimu ekuba emiggo njabalaga kitengi kyayambadde mbabuulire Mpuuga mission gyayina n'oyo Bijirwa njamutaginga. Wulira ekyo ebitengi si bye bya Mpuuga njamwetegereze. Kati Mpuuga njagala ojje gwe alien skin ebibyo ojja bifuna era watta omuntu okimanyi tetugenda kuwa airplay y'amaanyi kubanga you failure in life tewali agenda kugira kati bwe bagambye genda okole bino emmundu zemwagala oteeka mu nuupu Uganda Police tubatunuulidde Museveni tukutunuulidde n'akabinjako ffe katubatunuulire mukole ebyobusiru byammwe muzanyire ku kibiina ky'abannayuganda. Taginga Moses Bijirwa mukulu Moses Bijirwa nkulamusizzaako najja wano ne mbabuulira mission yaliwo ku Kabuleta Michael Mabikke Mukaaku ne Mathias Mpuuga bwe bagende wa Yoweri Museveni ne babawa ssente bilioni 3 zasooka ne zifuluma. Mpuuga bamuwa bilioni 15 kunafu ya NUP mu Buganda ne Kyagulanyi Sentamu ne bagulako ettaka awe Namirembe era n'ebitengi byonna ebifulumizibwa gavumenti ya Museveni sente yazibawa okulaba nga banafuya Kyagulanyi. Batwala Moses Bijirwa mu State House ne bamutuuza ne Museveni. Bwe bamutwala Bijirwa bano ba Mukaaku ne Mabikke bwe bafuna sente tebamutegeeza era Moses Bijirwa baamala omumatiza ne bamugamba gwe gulawo Eastern Small Revolutionary Force ng'eri mu Busoga. Moses Bijirwa n'agigulawo. Bijirwa bw'amala okugulawo Revolutionary Force eyo
bakola bwe bati bo ne balya ssente n'abakubira amasimu ng'abasajja tebamukwata n'abakubira amasimu Mando abwanika ate teyabyanise kambalake ssente owulire bijirwa bwe yeeyabya era okumanya Bobi Wine webale kujja musajja gwe webale kujja twandibadde wasinga tewajja bijirwa essaawa eno lwayakakasa ensi n'agamba mbu ye yalemesa Bobi Wine okugenda ekamuli mu tawuni bamusindika mu bikajjo oli mu gavumenti wuliriza video Miransana fate naze party tunzibu ngenda kuba buli mbizi nkyawa nakuba mpuuga wano ng'abamu wuliriza njagala owulirize ka video kano mukwano gwange owulirize ebirimu bijirwa ensonga ya ssente bampuuga bamabike ze baalidde agamba musooke mu ntereze era ng'akikakasa nti ye yalemesa Kyagulanyi okgenda ekamuliro tubadde president waffe wulira Uganda naye nze nga atwala Busoga era issues n'abatesitesi be era issues ezimu zinaba tezinaba resolved tajja tukubayo ogambye otya issues ezimu wezinaba teziri resolved tajja tukubayo kuba nze na issues n'abatesitesi be bamukayako nzina issues n'abatesitesi be ate nga bebamuvuga oba n'aba tebalaba kutereza issues zenina ku meeza wali Obusoga tebajja tukubayo olaba Kyagulanyi gwe tukubisa olukiiko mu bikajjo ate banobo bano ate bo tubasobola nze nkubuulira so ekyo kyo njagala tubeere very clear abasajja be bali arrogant nnyo eggulo nayoddeko ne mukaku mu internet era ne mubuuza ku byasente n'agamba nti ye n'abazungu abamuleeta be yaleeta yabavugira emmotoka ya kabuleeti nze sifuddeeyo yangambye abazungu lowooza nali mbaleeta kukwesa mweso nze sifuddeeyo kakunze gwolaba nze sifuddeeyo oba abazungu oba omuzungu yasudde golodi ne bamulonda oba akamwanyi bakajjawa zenna legitimate issues nabo era zinaba tezinaba resolved era kana akatambi kabatuuzeeko wezinaba tezinaba era resolved ensonga omukulu zagamba njamuwulirize bulungi omanyi president Kyagulanyi ne NUP mulaba lwaki bagoba abantu bano omuntu atakwatagana na poliisi atali mu gavumenti akulaga tebajja ddukubayo naye ng'ekyatulemesa okgenda ekamuli mu tawuni teyali magye teyali poliisi oyo aba akolera ani bijirwa ayina akapeegi batuula ne bakwezi n'abavubuka ne bajolonga Kyagulanyi talumbako Museveni muwulirize right now sente z'abafukidde sente zayingira Mukaku avuga V8 Mabike yagula ekizimbe ku Salama Road kalina oyo Mpuuga yo project y'abasajja Mpuuga right now atambuza sente y'omuyi w'omusolo kubanga bakama be bali mumatiza njagala nga mbawe message waliwo abaka wa parliament bengenda okwabya era mbagamba mu abatamanyi bijirwa abatamanyi Mpuuga nabagamba kankaddemu kanowulira oyo bijirwa atwalako abantu e Tanzania ng'agamba Nupu yegenda byabuyeekera ng'era omulaba ne tumukwatira mu zisaga ng'ali Wanita Amongi kati wulira byayogera wulira nsonga ya sente olumala mbapuleyingira Mpuuga ng'ayogera direct n'abasajja wulira andikira Busoga era yajja kujjayo na Uganda naye nze nkwala Busoga nina issues n'abatesitesi be era issues ezimu zinaba tezinaba resolved tajja tukubayo ogambye otya issues ezimu wezinaba teziri resolved tajja tukubayo kuba nze nina issues n'abatesitesi be bamukayako
nzina issues n'abatesitesi be ate nga bwe bamuvuga oba n'aba tebalaba kutereeza issues zembaga zenina ku meeza wali obusoga tebajja tukubayo olaba Kyagulanyi gwe tukubisa olukiiko mu bikajjo ate bano ate bo tubasobola nze nkubuulira so ekyo kyo njagala tubeere very clear abasajja be bali arrogant nnyo eggulo nayoddeko ne mukaku mu interview era ne mubuuza ku byesse terangamba nti ye n'abazungu abamuleeta be yaleeta yabavugira emmotoka ya kabuleeta nze sifuddeeyo yangambye abazungu lowooza nali mbaleeta kwesamu eso kakunze kuolaba nze sifuddeeyo oba abazungu oba omuzungu yasudde golodi ne bamulonda oba akamwanyi bakajjawa zenna legitimate issues nabo asooke mbawe information yenu njagala owulirize bulungi nsaba abakulu mu bwakabaka bwa Buganda bajje ku vidiyo eno nsaba abakungu mu bwakabaka bwa Buganda bajje ku vidiyo eno gana mawulire nali nagogerako bangi ne muloza ndi mu kusaaga nsaba w'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'abakulembeze bonna mu bwakabaka bwa Buganda famire ya Mpuuga n'abalala mwenna mujje ku vidiyo bino bye ngenda okwogera kankwate ne Bayibuli enseetegeere nti bino bye tulimu bya ddala drone erina amawulire namba ya Miransanafu eri 0702 222758 0702 222758 Sabo President Kyagulanyi nkulamusizaako nga sina amawulire agogenda eri obwakabaka bukedde olunaku lwaliro ekkubye eggulire ng'eri mu kulaga abeegwanyiza boyinza olonda era abamu batandise n'ofulumya amawulire ag'obulimba mbu nga bwe walonze Muhammad Muwanga Kivumbi nga omumyuka wa Buganda nja vidiyo eno etambule kino kiteereddwamu state sente bukedde olwaleero ku front page bataddeko nti Bobi Wine Nup bano begenda okulondamu lead of opposition a deputy president wa Buganda wa NUP neteekawo Mama Betty Namboze Bakireke neteekawo Honorable Muwanga Kivumbi neteekawo ne omukyala Florence Namayanja ntandise ntya sema w'ekitiibwa president meeting zituula era nga zino zituula ku popopo waggulu awo basekandi we banywera kabbiya abakulu bano bakubibwa joka etya tebakyafuna mawulire gava ku NEC eya National Unity Platform era nga mu kino Mpuuga speed gye mulaba gyaddukirako ne bakamaabe yali abagamba nti alina bammemba abawera 15 ku NEC ya NUP naye yadde ebyoya tasobola bipulizentingira bakamaabe Oweekitiibwa Muhammad Muwanga Kivumbi omubaka we Butambala nkiddamu kubanze Katongole Seeguya era gwe agamba nti Katongole alumbye omukulembeze Muwanga Kivumbi taliyagala NUP. I repeat, Muhammad Muwanga Kivumbi maintaininga kifo kye akuuma kifo kye. Oweekitiibwa Kyagulanyi obukulembeze bwo bulabisizza abasajja bano era bali kubanga bano abasajja be baategekanga ku mikolo Museveni wanajja oyo si Mpuuga yali ayanirizanga ani ne Kasolo ayaniriza Museveni lwa yagenda e Masaka era n'abamu ku kabinja kano ne bagezaako okulaba ngeri ki gye batambuzaamu emirimu. Right now kati obono mubambi mu blocking anabirabawa manna waliwo gwosaasira noga kati mu blocking information agenda jijjira. Right now baagala okuteeka ekintu ky'aba deputy president kuwa omwankole be baamutta. Jole Mugisha was killed by Yoweri Museveni. Jole Mugisha
was killed by Yoweri Museveni's government from Mbarara Hospital. I repeat, Jole Mugisha, our deputy president, was killed by dictator Yoweri Kaguta Museveni. Era n'abakiri mumba manyi abattu omukyala oyo, omukyala ali ku mulamwa, omukyala yagamba mpadde ekizimbe kyange NUP efune wekolera emirimu mu Western ne bamutta. Kati bagenda kuleeta banoonya bajja president wali omukyala omulala ono president abalaba okuva lwe Mpuuga lwe yavaawo kitutte myaka emeka banga ki kati mwenna abakyepikira right now obuzibu si wa deputy president, obuzibu si wa deputy president. Mwanga Kivumbi bani bonna abaagala ekifo ekyo mukoze ekyo okugatta ku kibiina mu constituency zammwe. Nze nalirowoozezza deputy president tabeera MP yenna, deputy president tabeera MP yenna, tabeera MP. Twagala tutuuke kapasite abantu abagenda okuweereza ekibiina oli bwagamba mbeere MP. Deputy president abeere muntu wa bulijjo baweereza ekibiina kye. Kino ekibiina kyakuggyako Museveni. Kali Mwanga Kivumbi abeere simamu bukiiko buki ebiki ebyo ebyo bye mutambuza bipropaganda muba Mwanga Kivumbi ne ttiimu zammwe. Ekibiina kijja funa deputy president omubudde bwakyo ow'omu Buganda ow'enkizo. Replacement etagenda kubeera nga bafinito kubanga Mwanga Kivumbi tukyalina questions. Wayogera ne Museveni mwanyi yawona oba teyawona, amasimu ge mwakuba ebyo na that is dingi dole. Kugezaako kunafuya NUP, kugezaako kunafuya nsonga z'Abannayuganda. Ffe tetuteesa na Museveni. Museveni okuteesa kwe naye finito. Bino tugenda kubyogera. I have the audacity to speak this. Kuwanga mmanyi gye tuva ne gye tulaga. Sister Rose Michael, abasajja abali mu kwebuzaabuza mu revolution eno. Abantu abasinga mulinga abagamba ebyo mwagala byatuukiridde. Muvudde ku mulamwa okugamba nti tujjeko Museveni. Muli mu kwebuzaabuza. Kyagulanyi message president gyawadde bafutu soldiers mwagiwulidde. Right now tetugenda mu byakaluku naaga. Buba toli komanda. Ngobadde MP myaka 5 obuze toli mu bantu oba ogamba ky'abantu. Mwabatunulidde ebifo nga temusobola commandinga nga you are not generals. Please, this is the high time you quit. Bino tulimu tetuli mu katemba. Abaana bafudde. Lita Nabukenya tagenda kudda. Lita Nabukenya tagenda kudda. Kati n'owulira omusiru kamu blocking. Bali wano abantu ba Mpuuga babaweereza wano. Kati nkublocking nzemanyi ndi mukoowu. Kublocking todda. Bino betulimu tetuli mu katemba. We on a serious mission. Kati onagamba tokuba Mpuuga. Kati n'otula n'ogamba ono ani amuloga. Abantu banyebuuse. Kati tuyina ensonga bwe njogerako abamwe banyiiza naye tujogeddwa ngenze ku nsonga y'Abanyarwanda. Ngenze ku nsonga y'Abanyarwanda. Nabadde nino babuulira ensonga nabagaye mutaapinge abakulembeze mu Buganda. Nja mutaagingira abakulembeze mu Buganda. Bangi Mpuuga ze abeesomerako n'ababuulira wa kitiibwa yakolera Emmengo. Mpuuga ne Mmengo yakwatirayo ssente za Museveni mu ministry y'abavubuka ne bamugoba. Yakwatirayo ssente za Museveni ne bamugoba. Uliriza video. Era Mpuuga aina mukungu omu gwe yafunisa olubuto ng'ali Mmengo nkiddamu. Mpuuga aina mukungu omu gwe yafunisa olubuto ne bamugoba. Kamba puleyingire Mpuuga ogenda kakasa. Nze nagamba nze mu miransanafu ebyolubuto kambiraga ensi buli kimu ensi ekitegeere. Kati njaga kusooka kutandikira ku nsonga eno muwulirize kuba Mpuuga alowooza
wa kitalo nnyo. Ulira njagala message eno mujiwulirize bulungi. Ndako. Uliriza ate ulira. Ulira. Usosenga atesani mwa Museveni. Mujja kubanga kwa 10. Mwami Mpuuga bwe yali leader of opposition. Sagala kutuka kugamba ku of opposition. Bwe yali akyali minister wa Kabaka Emmengo. Ngatana bakujja mu byabufuzi namulide ng'agamba n'ogamba nti ebyobufuzi abimazemu emyaka 2 obwo nabo bulimba. Mwami Mpuuga ebyobufuzi abimazemu emyaka 2 nga ebijjandika yabiyingira ddi. Kubanga yava wa Kabaka Emmengo mu 2011 n'alyoka ayingira ebyobufuzi. Era mu 2011 yali omu ku bantu gubanga Emmengo nti tebaagalayo byabufuzi. Kati ate yabiyingira atya. Nze mbadde ensolo ya byabufuzi ebulamu bwange bwonna. Awo bonna bazemba manyi era bazemba laba. N'engeri gye bajjamu mu lubiri lwa Kabaka nti manyi naani yabaleeta mu manyi era yabajja wa manyiyo. Okitegedde? Si gwe mulundi gw'ogusoosa okuteesa ne Museveni. Gujja kubanga gwa 10. Basooka okuteesa ne Museveni ng'akyalina minisita wa Kabaka Emmengo. Kwano gwange Lubega Mukaaku akuyimba kati zikakweddiru yaabwe. Babawa. Uliriza ku nsonga y'abavubuka Mpuuga yateesa era ne bamuwa ssente. Ezaagula essomero lya Datamine Technical Business School n'azimbako Masaka Town College. Mu budde obwo n'akola n'olupapula nga bagadde CBS lwali lwa Mpuuga. N'aggulawo ne rediyo embaali gye bagiyita rediyo Ssuubi e Masaka. Kati Mpuuga ne Museveni DNA erieti. Njagala Mpuuga kitaawe ne maama we ngenda byogerako. Kubanga abantu b'omu Buganda batujooze nnyo. Kati eno message egenda mu bantu b'omu Buganda. Tuze tufuna abakulembeze wano mu Buganda. Kati ono Mukasambidde. Musajja Munyarwanda pure. Namulabako e Makindye East nga yeesimbyewo. Ne mulabako e Kalungu. Najja ne erimbika mu opposition. Ne kati Mukasambidde bye baliko balonze n'olukiiko lw'Abanyarwanda. Mbu balwanirira ddembe ly'Abanyarwanda wano mu Uganda. Kati naffe Bannayuganda tutandike okulwanya eddembe lyaffe nga Bannayuganda. Yuno yalayidde ng'Olunyarwanda alwogera bulungi Mukasambidde. Mbalaga Jjogo. Ero ojja basanga Badaana Mutasindwa bali eyo Buyikwe bawumanie MP. Bawumanie MP n'obuza Daana Mutasindwa asobola Daana Mutasindwa. Omaye kati uliriza ulira. Yuyo mbidde. Nishobora byose konza sokoza inshingano zanjye nk'umuyobozi National Legal Advisor muri umubano kandi konza kurana ubunyangamugayo n'ubunyangamugayo. Nizeye urubanza rw'abayobozi banjye kandi nkayobora abo bose munsi y'ubuyobozi bwanjye. Mumfashe rero Mana. Owulira ebyo tulina mu Buganda. Onoonya mu Buganda kokasi ng'abo be bali mbambidde. Be bakulembera ebibiina by'obufuzi. Right now, omanyi bino ebintu bwe tubyogerako. Lwaki ensonga za mu Buganda abantu bagaana ozoogerako n'ozisoosowaza be bano? Abaana baffe ab'omu Buganda bali ku byeyo diaspora si bakulembeze. Osanga ababaka abasinga wano mu Buganda nga bonna ze zino simanya waliwo n'omubaka bamuyitaani ow'Eggomba. Simanyi Nayeebare. Simanyi Kinyamatama. Naye Acholi Kokasi ye eri mu abo. Acholi Kokasi eri mu abo. Kyogamba Buganda nga yo nafu nnyo okubeera ne ba Mukasambidde oba nammwe abantu b'omu Buganda temwefiirayo.
mukyamukirira bukyamukirizi. Tuzze tulimbibwa ku opposition lwa nsolima zino ze batuwa. Sijja ne soogera olulimi lwaffe ne simanya bye mwagala okuwulira kubanga mmwe temukozesa matwi abiri mukyamuukirira. Olumala ne bukaaba batugoba ku mataka naye ng'omubaka atudde tasobola bannaabakooba sima nnaabakooba. Ebintu bino bigenda kutubonyaabonya ng'abantu b'omu Buganda. Tulyejjusa ng'akaseera tekakyasoboka. Kati bano bambidde Franka Gashumba obubondo bwabwe bulina kye buvuga. Kye butambuza nga Museveni yakiteekamu ensimbi. Abaana b'omu Buganda bali mu makomera. Basibiddwa gavumenti y'omuyeekera Ssaabatemu Yoweri Museveni. N'osanga ng'ababaka basirise tebabyogerako. Abaana ba Buganda bali ku mawanga Saudi Arabia bali mu zi deportation center. Bw'ogenda okusaba visa ne bategera gwe nakatudde oyanguwa. Kambalage emirambo gy'abaana ba Buganda bamu bagamba tetuddamu kwogera ku nsonga z'Abakadaama. Naye baana baffe babatta. Museveni yateesa n'abali temuddamu byogerako. Kambalage bino ebintu bwe mbitunuulira mu Miransanafu. Obulumi bunnuma. Ennaku n'ennuma. Nogamba emirambo gy'abaana gikyajja. Bagamba ab'amawulire temuddamu biraga. Abaana baffe battibwa ku mawanga. Bannayuganda abaana battibwa bamalibwawo nga gavumenti ya Museveni ekitaddemu amaanyi. Mukwano gwange bwe nkugamba ebigambo bino oyinza obutakiwuliramu oba gwe obutakifaako. Era njagala owuliriza ebigambo bino waliwo enzija Mukama nsaasira. Waliwo enzija. Omwana kanoonyeza akatambi ako. Kaakati bangi mwe kyemunyumira abamu beetuuma n'amannya gaffe. Ojja kulaba Mpuuga omubuuse kati Ssemujjunganda muki? Kasita mwe mulya ye Ssemujju nga mukuba mu ngalo. Ako Museveni yakasoma mwetuuma amannya gaabwe. Nenga omusajja omutunuulira mwetuuma amannya gaabwe mubafuge. Kubanga tuli mu Silevale tuli baddu. Bagoba Sheevu babagamba Kiwanda. Goloza Kiwanda muki? Ne bajja ne beetuuma amannya gammwe ne bajjayo ne babamanya ettaka biki amanya ennono bajjajja ne bajjajja. Abedi Bwanika yatuukira butuukisi Masaka si waayo. Era tugenda tuuka ekiseera ng'abantu omabino bwe bibagamba abamu temwagala biwulira. Munyiiga. Ne wetulaga si wangu. Wetulaga wasibu. Bano bambidde baani obalaba. Obalaba kati Kasiwe Bashiri. Muna Uganda, this is the time to liberate your mind from slavery. Amazima gabeere mazima bwe gaba gakwerwanirira. Omukyoli ayimirira ku nsonga ze. Naye ab'omu Buganda bakuba Kyagulanyi kumubuliza mu ttaka. Ali ne bayaniriza abalala. Eyo ensi gye twagala. Lyeryo eggwanga lye twagala. Mbalabula ne sekulabula. Ngamba gamba ebigambo bino. Nga tugenda mu Christmas yadde sinafuna nnyama. N'enkoko sinagifuna. Waliwo ebintu bye tulina okubeera sober and vigilant nga Bannayuganda. Because kati baagala kuggala districts 3. Baagala kuggala districts 3. Waliwo mulaba viruses ze bagamba mbwe ekirwadde kyeyongedde, ekirwadde kikoze eki, baagala kuteekawo kye bayita lockdown mu districts 3, districts 8. Naye districts zino za mu Buganda
kubanga Museveni alengedde yalabyeko kuwa ekitiibwa Kyagulanyi pulezidenti waffe bwe yali emukono bwe yali ekamuli engeri abantu gye balina ennyonta ya change kati baagala kuleeta bagenda kubatta bagamba ono ekirwadde kimusse abantu abalina abakadde bamwe mu disitulikiti zino mubalabule disitulikiti okuli Masaka nkiddamu kuba alina interest z'amaanyi Sembabule Kalungu Mpigi Butambala Kiboga Luweero Mukono mulabule bazadde bammwe mu malwaliro gye balaga myaka 5 6 7 mission ey'okubatta weeri nammwe mwebeereremu kubanga ayagala kuteekawo mbeera nti tewali kuba nkuŋŋaana tewali kukola kinga kye yakola mu COVID era bagenda kutta bannayuganda mu nzita eya sipiidi bo nga bo okweteeka mu buyinza era mbagamba musabire nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Sentamu. Sister Rose Michael nkutumiddeko oli otya Sister Rose? Nkwagala nnyo mikwano gyange mwenna abaliko mbatumiddeko mwebale kubeerako. Sala Mukungu nkutumiddeko na mwenna naye mukitege nti Christmas sinnagifuna Miransanafu nafuna Christmas muli mutya mikwano gyange abanga ali South Africa waliwo ensonga za Umaru Kisekka ezo nazoogerako ddi ba bloggers ono akuba ono yalya ono yakola ki ensonga za diaspora ndoza nja kufuna encha nja kukolayo video nja kukolayo video encha Sunday nakolayo video togere ku nsonga ezo z'aba bloggers waliwo olutalo lungi ku TikTok eyo abantu beekuba naye nga ate ffenna twetaagisa okuba mu revolution ate naye tulina okuwa abakulembeze ekitiibwa naye ate era n'abakulembeze abamu waliwo abeetaaga okukuba naye ate temukuba nga kati waliwo abamu bemukuba nga temulina bakuba naye ekyo ngenda kujja nkyogereko ondoza eritimisi tekandabe ncha kyanga nvudde ku Kereziya amaze okusoma emmisa nja kujja Nenga ali atya Sister Rose Michael nkutumidde kusalongo John Munyori nkutumiddeko Sematimba Hamza Mulongo Aisha Lubega Bagala Mugagga Sala binti Zeidi nkutumiddeko namwenna Prince Lambert muli bangi nyoso abamale Fatuma Naiga nkutumiddeko muli mutya mubiraba president yabaddeko ku kitebe bayitawo batya Kamocha nga asomesa banna Uganda abavudde ekiboga Mpigi ngali mu kirasi era mbasaba mubeere nga mugufuna videos ezo ku page ya Mumiransanafu mubeere nga mugoberera ensonga ezo mubeere nga mufaayo ku president wammwe byayogera ne secretary general Chiba David Ewisi Rubongoya n'abakulembeza abalabi basomesa chairman Nyanzi okulaba nti mugoberera ba diaspora coordinators tulabenga tutambuza revolution kubanga this is our country enonsi yaffe we should fight tetwagala kwemalamu manyi tetwagala azini kuddawo tujja kuliberating eggwanga lino tulina okubutakoowa nze sikunakoowa era sijja koowa ekyo ground kati gyatambula ntambule eggwanga lyonna ngenda gaba kalenda za president bwefunayo kalenda nga 3 ntambule abantu tubazeemu essuubi tubabulire mu kalulu mwe tulaga tugenda kukola bwetuti ne bwetuti ekyo kye tulina okukola temugwa amaanyi my brothers and sisters this is our country tulina okuwangula tujja kunuunula mbamanyi muli emubonaabona abantu baffe babonaabona naye tetutya bino ebyabampuuga tebibamalamu maanyi bino ebyabaani tebibamalamu maanyi this is our country we should fight for it tulina okuyimirira ku mazima bwa Mukama atuwadde mu revolution eno abakyala nga ba Sister Rose Michael bannaddiini Rose Michael ne bamuvuma n'agamba no n'akyusa abasista banne message abeera ku yankyukakyuka olumala okusaba essala ku makya n'azuukira ku nkyukakyuka lwaki temubasabira
babebu settu bamama ngoyo omulungi naye mwagala nnyo omukyalo oyo kama muwangaaze. Lwaki temukyuka? Ono Sister Rose Michael mukazi wattu abeera mu nkyukakyuka yampadde ne keeke. Nkwebaza Sister Rose. Sister Rose must shine. Yampadde keeke nangamba mu Miransanafu keeke yiyo birthday yange. Sister Reverend Sister omusisita mu basisita. Kati nga lwaki oyo tetumwebaliza Katonda? Lwaki tetumusabira? Lwaki tetumusabira? Sister Rose Michael omukyalo oyo munnaddiini akola buli kimu, n'ayiwawo omubiri, n'alwana. Mukama akuwe mukyala gwe ky'osinga okwagala, akuwangaaze. Abalabe abatulise nze kyanyigirako kubanga nze omuntu ayogera ku bukatuliki mukuba ne bobaani abakuba basaabasumba. Saagala muntu annumbira ddiini yange ya bukatuliki. Saagala muntu annumbira ddiini yange ya bukatuliki. Ekibiina kyange ekya Nuupu pulezidenti wange n'obwakabaka. Era buloga yenna epankira ku bukatuliki mbanja kukuba nze sirwa bulijjo. Ali atya Jenny Angela. Mwebale kwagala mukulembeze w'abangi President Kyagulanyi. Ali atya Becky balibaawo. Kati musabire Sister Rose Michael buli agenda okusaba ku Christmas. Fukamira oba musiraamu oba muki osabire Sister Rose Michael Mukama amuwe obulamu. Okitegedde ekyo kyekisinga obukulu. Kyekisinga obukulu kubanga ekyo kyekyamaanyi. Ffenna kye tulina okukola ki? Okutambulirako era tetuggwa amaanyi. Ekyo kye tuba tutambuza ye message yaffe ye y'enkyukakyuka. Waliwo President alina emikolo gy'aliko gye yalaze, so kati ngenda kudda katini. Mukama wange tasobola kubeera ng'ayogera nga nange ndi mu kwogera, era nkomye awo. Ssaabasajja Kabaka wange.